nga bagba abasajja bajjanga tebamanyikiddwa nga tebambuuza gwomanyi osomyeko mu mawulire tulina wakola kosi nti eyali saaki omanyi ojjukira mu kyebayitanga sampling method ya sampling so tebasobola kubuuza constituency yonna abantu bonna naye bakola sample nti kati tugwe babuuzanga mu miruka gyonna nga buli muka bakolayo sample nga bajja babuuzanga bagwamba boda ku stage bantu bajjanga babujja bannaye bano bannaye kwa division mayor mulaba kiri kiti ani asaana ani alina kumaanyi wano nga bula wano gundi natabanna tunnabalaba naye at least gundi yo tumulabako nga banootinga nga bagenda mu lukoomula nga bagenda ku sekita endala mu butale nga babuuza abakyala abo abakola mu butale nga bagenda mu sekita endala mu malwaliro nga bagenda mu sekita endala masaaluuni kituufu bayinza okuba nga bakikola naye ate okwemulugunya kwaliwo kungi lindako mumaleyo tugende mu kwemulugunya ng'ekyo kiggwa nga bamala nga bagenda mu muluka omulala nga nayo bakola sampo y'emu tebakolanga mugumu kubanga omuntu ayinza oga nti Kasekende azaalwa mu Nnyendo kati mu Nnyendo w'amaanyi akaluka gye baabuuza nti nga bagenda nawe gyogendanga mu miruka gyonna nti gwegu nti nze Mutebiddani sijja mumugera ku yesimbye wayinza okunyiiga nti ozaalwa Kasanje nga neewuwo gye bakuza gy'obeera nga nayo nti ze ngobya osula naawe mu Nnyendo nga naawe bajja babuuzayo emiruka gyonna bagikolamu sampo ng'ate banjawulo buli mukagubamu banjawulo ne bagatta makisi wamu ani asinze Kasekende n'ensinga mu ground Kasekende n'ensinga mu oro kati ku ground wafuna mmeka 5.9 ground nagifuna 5.7 bali abandi bafuna 0 ki sijjuhira nnyo omanyi ebintu ebimu olusi byalo byoba teweetaaga kubeerawo ng'onootize kasita nnasinga ekikulu kusinga kasita nnasinga sayagala kumanya bannange bafunye mmekaawo oli ajja kubuuza nti nze nkakasanja lindako nti ekyava mu ground kyekyo kyennyini kye mwaleeta nyina kye sigambye ekirala baatunuliranga ne posters bangobya abaali batatimbye zimala batimba balina max naye bintu byali bingi so nensinga kati gwe ensonga kye yesimba gy'ogamba nti nze nafuna kaadi olw'ensonga eno nafuna kaadi olw'ensonga nnyingi nga bwe nzikunyonyodde esooka obuyigirize walina waggulu nnyo okusinga ku banno abamu baali bayigirize kati nina bakyala okimanyi nina diploma senior 6 senior 4 P7 bannange abamu nga ngobya nina diploma ye gyata ina bakyala agirina Mutebiddani oyo mwami musajja muyivu kabumoyo yesimanyi bigirizeewe simanyi namanya kimu nti yadduka olw'oluzu lwaki obuyigirize bubeera ensonga ennyo ku kifo ekiteetaagisa wali olabye ebiwandiiko bya council yonna division nga biri mu Luganda obanga tebiri mu lulimi luli lutekiniko kali mbadde nkugamba akagambo bills of quantity omwana yatuula P7 oba senior 1 anaategeera ki bills of quantity so n'ebiringa ebyo tekiniko amaloboozi gaafuluma nti bo bennyini abaagwa oba oli awo n'abalonzi nti kaadi okufuna kaadi kwalimu okugulirira abantu abafuna kaadi tebazifuna kwegamba on merit abalonzi tetujja boogerako kuba tebavetinga tebamanyi kyaliyo abo ababisimbawo ne basingwa kyabuntu buli muntu yenna yenna bw'asingwa afuna ebintu bibiri oba bisatu afuna omutima omubi afuna obujja n'ensaalwa ebyo bw'amala okubifuna bireeta bino wammanga atandika okugamba kale nze mbadde nsinga kale oyo ansinga atya bagamba wagulirira nagula naki nawangula bo baali bawaddeyo abagulirira bagulirira naki
nasinga NUP yateekawo akakungunta ku bwereere naye tebalina bukakafu nti wasinga kale ate balina obukakafu nti nagula kati byonna byambu naye obukakafu nti nasinga bagende ku kitebe balage max gyeziri it's a public record buli agenda ku kitebe njagala okumanya ku byaba division meya nyine omukungwe bakola batya nga bakugirayo max n'ataano mu musanvu ground zangezo kaneza abantu bonna nga bazikugirayo na buli kimu nga bakuwa ensonga wali yateekayo petition nga mmaze okusinga bannangiridde list esooka efulumye n'ateekayo petition naawe ensonga nzikubuulirize yawa yateekamu ensonga Kasekende gwe muwadde kaadi talina maka mu kitundu ne bagaa nti ffe ttiimu zaffe ezagenzeeyo zalabye amaka ga mukulu Kasekende gali Kyalusowe ale takomala kubeera maka alina n'ennyumba z'abapangisa eKyalusowe mu Nnyendo n'okupangisa apangisa balala ekyo nekivaawo ensonga era gye yateekamu Kasekende musinga obuyigirize ne bamugamba ffe biwapapula bye waleeza wakomye ku siniya fo Kasekende ebye kwaddeko ne diploma ne bachelor za Germany ne senior 6 ne senior 4 ne P7 byonna byabaddeko kisegezo obuyigiriza akusinga ekyo nakyo nekivaawo ensonga eyokusatu yali ataddemu Kasekende alina muganda we RDC nga bagamba kino kigenda kyange ekyayonooneka kigenda mwene ali kambo ne bamugamba nti gwe mu kika kyewammwe kyogaa temulimu eweeni alemu n'omu mwenna muyifaanaganya endowooza olulimi lw'okozesa teruvoola buli muntu alina eddembe naye muganda wange ye nja mmukuutira nja mmuyitanga buli olukya buli lwe musinkana naye tuba tunanyumya ku mboozi z'ewaka sooka mmugamba kambukuolokoka ddi okomawo ddi eka komawo eno tulwanirira ensi yaffe kaakati ne bamugamba nti n'amadiini nawe oli wano mu kika kyewammwe mwenna muli basiraamu ffe ewaffe tulina abasiraamu abakatuliki abalokole ne mu political party tulina abadp bamuzeeyi tulinayo abazeeyi nga bo balimya mu dp tulina abenrm kati bakambugwabo tulina abanuupu kwabe basinga obungi tulina so ne bamugamba nti eyo si nsonga singa otulaye Kasekende ekirala waliwo abaleeta ebifaananyi byange nga babijja ku Facebook yange ne ku TikTok ninako video n'ebifaananyi nga ndi Russia ebimu nali Germany ebirala nali Netherland waliwo we nali Germany nga nkubasabaawa bweni nkubasabaawa nyinawo omusajja ali mu Germany anjigiriza okubasabaawa naga nti mumulaba atraininga n'amagye wabeera ebweru ne baseeka musezi tumulaba we yali Russia yapozinga mu dduuka eritunda emmundu ng'akutte emmundu manye ebweru emmundu bazitunda mu supermarket ogenda abantu abamu bali just loko ogenda mu supermarket n'olaba emmundu n'ogitunako bwoti nogaa so ekyo nakyo ne bakireetanga ensonga ne bagamba nti nedda naffe be mugamba twatambulako supermarket ebweru gyeziri nti ate olumu we yaliko Russia yatulako mu studio ya TV nga mulimu omugenyi omulala gwe bakyazizza yali Sempijja weNRM ne babaga nti naffe wano tubeera mu studio za TV baleetamu abeNRM ne tudisikasinga nabo nayo si nsonga so ne babayigika oyo ne bamugamba nti sebo tuyambe obusongasonga tubujje mu nsonga ennene Kasekende twamwetoolodde tumanyi buli kimu ate ekibiina kyange ekimanyi kiweereza ate ngoberera ate nabo bangoberera so ne bakiranga Kasekende nze ngwana bannange ne mbakira abamu ne bakkiriza njagala obeebaza mukulu ngo byankwebaza mukulu Tomu yo byankwebaza ali omulala Daniel najja ku independent abantu kagamala okubuulira tulinamu abannaffe abamu nga okwesimbawo kinyumo gye bali kakati Daniel yazze mu kinyumo nkugambye tulina bannaffe abamu okwesimbawo kinyumo nga ye afuba kulabikira ku ballot paper ng'okubeera ku ballot paper n'akubisa ne posta n'ateekako waggulu kimuwa okubumativu mu mutima oba awangudde oba tawangudde naye abamumativu nti nange neesimbyewo bwe banayogera abeesimbawo ekisanya kino nange bambalirako oli ebigambo byo nga Daniel akubyakalu bw'olaba asobola okuwangula muwangalira mwempangalira bwana fiiki mulinamu omu
n'ekisenya kiri yeesimbawo n'agwa nekino azze yeesimbyewo kaka yo okwesimbawo it became part of him oba mpangudde oba siwangudde naye nyina okuba ku ballot paper nyina okwesimbawo ekinyumo bali mu kinyumo ffe tuli mu nsonga za ggwanga kukolera nnyendo mukungwe tusalire ku bantu baffe layisinsi bayitiriddeko tujjewo kajule kasasiro ayitiridde mu bantu baffe kubanga nze nnyendo endi ate ntambudde embibuga kati buli lwentunuulira nnyendo ndabanga ebyokukola nyina bingi nina okulongoosa ekibuga nkijjemu kasasiro nnyendo yeyagaze nina okukola enguudo n'obuguudo obutono obwo obukyama ndabenga bonna bunyirira abantu batambulirenga ku nguudo za nnyendo nga beeyagala nina okulaba nga site bwekola enguudo za kolansi nga nzeera nenzirongoosa ontegeera zino ez'ettaka nenziyiwa kamalamu nenzinyika omuntu bw'atambula mu nnyendo awulira yeeyagala kati ffe abamu tutunuulira ebyo tutunuulira kukyusa ggwanga lyaffe tujjeko Museveni n'abamulira mu ngalo bo bannaffe balimba inyumu ate naabamu kamala okuwulira ekyabeesimbezawo ku independent abamu baali babivaamu ngera bagaye sijja kwesimbawo kaakati bannaffe abaddeefu bwe wamalanga okuwangula kaadi ne bakutya nga bwe batya kaseekeni nga bagenda banna babadde bakwesimbyeko nga bamugamba tugenda kuwa sente za kampeyini tugenda kukubirayo ne posta nga basooka bamuwayo ne kadiposi bana aba division babawa diposit mutono babawanga kakadde nga bakuwayo ne diposi baga weesimbe ugenda nominating effe tugenda ku facilitate kali bo kye bafa bawuleyawule mbululu bwa NUP omuntu atuuke wali agambe ambuleera naye noono kale bambi naye wa NUP kati NUP ebeefiirwa obululu bo basobole okuwangula abe-NRM ne DF naye ba independent batumaliramu ekyo ne mukisalira magezi ki tugenda bakuba kalulu n'aba-NRM baabwe n'aba-DF baabwe omanyi DF ennaku zo balina ssente balina ebisaba twagamba nga batambula n'ebikutya bya ssente balina ebikutya bya ssente kati bakandidate kuva ku bwemupi bateekayo abantu ba independent ate bagenda bakola kubaffe bannuupu nga babaagala babe basobole okusharinga obululu bwaffe naye abalonzi ba nnyendo mukungwe bagezi Masaka City wali abagezi ebyo byonna babitegedde dda babaguddemu bino bawanyika n'akayimba ka Honorable Geoffrey Rutaya twakutegedde abakulu babategedde tebagenda bakombya kalulu abantu bamanyi kimwambuleera tiikinga baagala Uganda mpya kakati wali owagira Honorable Nannungi Alice kukya omubaka muwanyino eyafuna kaadi era nalaba kyakuyisa bubi olwo tugambe nti vetting process eno bwe wakirabira ddala ng'erimu amazima n'obwenkanya kituufu bwe twali mu vetting background abaliwo bonna yali abasinga si bwe kiri ekyebibuuzo simanyi kituufu bwe twali mu vetting nze mu party politics kuba mu party ekifula nuupu eyamanyi nti twevuganya ate abawagizi eyina bangi so n'abaagala okulembeza eyina bangi era kitufudde bamayi nze twevuganya bataano Buganda so ne ku bwemupi twalinako nga bataano twalinako Usman Bukenya twalinako Munango yali amanya ajja kufuna twalinako twalinako muganda wange omu akola mu katale yabanga dijjedda Angelo naye ng'ayagala bwemupi twalinako Samu Muyizi munnamateeka kanso twalinako Nannungi Alice ate oyonze gwe nali mpagira mu internal politics waffe ono wa party twalinako ne mukulu Sebina kati nze nga mpagira Nannungi nga bwe njagala akwate kaadi naye ebitatambula nga bwe wali obyagala limbyagala lisiti esooka egenda okufuluma nga batumize naye nga bwe nkugambye n'obufoofufu embu n'obufo ne mugaa tuteekeyo petition tugende twalina max batusingidde wateekayo petition tulabe twerwaneko ne tutuuza n'enkiiko awo nenva nayo ne ŋŋamba abantu nze nkyawagira Nannungi Alice paka nga lisiti eri fayino ey'okubiri emaze okufuluma era abafuna kaadi ne bakwewuunya okubeera ku sayidi y'omuntu ataafunye kaadi
mu kifo ky'okweyunga ku bafunye kaadi mutambuze ekintu kya kaadi awo pata yaffe bwe nange bankolako petition nenninda lisiti ey'okubiri pata yaffe bwe mala okufuna lisiti esooka baba tebagabye kaadi baba bagabye bano betulabye be basinze wabula babeera walina kyeyeemulugunya okuteekawo obwenkanya oyagala okulaba ku makisi zaabwe nabakusingidde ludda wa jangu tubikulage oleeta okwemulugunyakwo bw'olabanga kituufu bakusinza okukkiriza gende waka bw'olabanga olina kyewemulugunya teekayo petition nemwabateekawo ennaku ezo petition abantu baziteekayo nze era neŋŋamba nkyawagira Nanungi Alice kubanga omulamuzi talinakupa mmeeza esembayo eyokubiri egenda okuddanga era taliiko alisiti eyokubiri yakobawo nga taliiko jjukira bwe nagendayo nalaba sebinaatusinze eki nembikebera nendaba tusinze wano tusinze wano naye ne tulwana tulabe bino byabufuzi kebera yali abasinze eki saagala genda nnyo mu details ezo kubanga nti Alice mukwano gwange ng'oggyeko ebyobufuzi kugaye twasisinkana nakimanyiyo nga hedigaalo so waliwo statement ezimu zoba tosobola kukola nga ziyinza okumulumya ate noono munnange tasigala mazima noono munnange yakwata kaadi kate mumuwagira kwewa pate yange era munoonyeza akalulu naye oluvannyuma lw'okukakibwa saakakibwa nze ndi NUP lisiti ey'okubiri bwe yafuluma nenkwata akasimu ne mumukubira sebina ne muganda wange ommezze n'omuyozaayoza abantu abagunjufu bwe tukola oye abantu abatali bagunjufu nagaye bafuna empalana bafuna omutima omubi bafuna obujja bafuna ekko nefumiintirizi naye ffe abagunjufu munno bwakusinga okkiriza omukubira kasimera noteeka ne speech lwaki tewasooka kukkiriza mu kusooka kuba waaliwo chance ey'okumugjayo ne tusinga petition naye bwamenye omulamuzi w'NUP vetting committee bwemala isikundi election management committee bwemala okuba emmeeza esembayo olwo tewaba kujulira kupya nenjozaayoza muganda nge saakakibwa nemuyozaayoza onozaako ki ne Alice nemututuula nemuga muganda wange ng'abantu abagunjufu katulina okuwulira okumanya ebivudde mu kakunta byebyo wafunye era togenda gendanga independent kalulu kaveemu kyala mulungi naŋŋamba ge mazima sisobola kujemera pate yange kubanga Ronald tulina ebintu byetwebuulirirako ng'abantu abakulu bwe tubadde eyo netuba nti pate yange bwetampa kaadi njikkiririzaamu nja kukwata nzira emabega weegwawadde kaadi era n'asalawo akalulu akaveemu era muganda wange mwannyinaze n'asalawo akalulu n'akavaamu n'agamba tujja kutambula ne pate naye nga sinnamulaba bw'anoonyezawo nali ku kalulu kyabuntu bwe bakuba akalulu nga ddala nga ffeno mu pate veti era tukakasa tutya nti amuli mabega kangunyonnyole kakati ate olaba katikkiro n'obuuza nti bene tatu example oleesa endala kankubulire bwe tuddeyo wali kyabuntu yawulira bubi okuwulira obubi obutaba kubanga buli muntu abatuwuliriza oba batulaba era akagundi kali kakyaliko abatuwuliriza oba abatulaba akavaako abatuwuliriza oba abatulaba buli muntu yenna eyeesimbawo eno mu politics oba weerabamuwa obusobozi era oba olaba ogwanira era oba olaba gwasinga era nga mumanyi okubeera selfish olusi kyabuntu era oba ogamba nze naye munnange democracy kyebayita democracy bw'alondako kitegeeza oba osingiddwa kakati ng'omuntu omugunjufu Alisa yakkiriza nti katugende n'oyo afunye kaadi era nze okumuwa ekitiibwa okulaga nti tujja kutambula sijja kumwesimbako independent Alisa afunye ebikema awo nga tugenda mu nomination baminankwera nga neyensinga mbi kati abapate eno bazze baŋŋamba mbu bampesa nesimbawo independent mukale ne bwe siwagira bo
UPDF sagala kuzoogera naye bamanyi obwedda ng'ozoogera ku balala lwaki ku Nannungi toyagadde jjo oba oliawo nga ne pati eri endala nga nayejja kakati ffe wamma ffe ne bootatuwagira naye jangu weesimbawo ku independent tugenda kukuwa obukadde 4 tuyambe weesimbawo bwesimbi ku independent onominatinge ebukadde 4 ne posta zo tuzina tugenda zikuba ebyo nebikemu omukazi wattu abiyiseemu naye nga ajja nasinkana omulonzi ye temwamuwuliriza kubanga omulonzi ku ground ye yali agamba ffe ku Nannungi kwe tutava nemumulekawo nemugenda ne pati kuteeka mu palamenti lwaki abalonzi temwabawuliriza nga bo baga nti ffe twagala Nannungi ne mujja ku independent bateeka mu palamenti abalonzi si muntu omu abalonzi abalonda mu Nnyendo Mukungwe bangi ate NUP yavetinga ku ground kisuufu Nannungi twayina abamuwagira nga bangi naye ne Ssebina yayina abamuwagira nga bangi ne batusingako abasebina basinga aba Nannungi mazima batusingako ekyo nno tugenda kirabira mu kalulu kano batusingako ffe nga aba Nannungi abaali bamuwagira nga tulina okwekwatakwata of course abamu twasooka ne tunyiiga kubaire tobaga nti bannanga abanyiiga tobanenya kyabuntu naye bwe tumala abagunjufu mu kunyiiga tuvaayo tetukola nsobi mu kunyiiga omanyi omuntu oba onyiize n'okola okusalawo obanga oli osanyuse nnyo n'okola okusalawo kyabulabe mu kunyiiga twewombeeka ne tutuula ne twebuulirira buli omu n'otandika okugamba omwoyo gwange wali oyogeddeko n'omwoyo gwo n'otuula wansi n'oga conscious yo neyogera ne subconscious ne weebuulira nga bwe weddamu byonna bye wandibadde oyogera mu busungu n'obyebulaba obyeddamu ogenda okakananga okkakkaja obusungu buweddewo n'ovaayo ne statement ennungi mu kalulu ke tulimu ngenze mpita ayita mu bantu bannanga bamu bemmanyi abanyiivu nga mbazzaamu amaanyi nga mbaga ntugume tugende noono tugende ne pate gwe yalonze alisi tumuveeko of course abasinga nabalaba nga baga nti tujja kulonda bwe busungu buli fe abamu abatayogera netusirika ne twebulirira myoyo gyaffe kati bambi abamu ne boogera naye ŋŋenda era gwe mulimo gwendiko NUP obuwagizi obutuwanguza n'obwebu kati omulimu tulina gumu kugenda mu bannanga abe twawagiranga ng'ekya n'abasiba alisi bokka n'abasaamu muyizi n'abawusumani Bukenya tutambula ne Bukenya ne tugenda ne tuba miitinga kuba buli yeesibawo abana abamuwagira juzi twabadde mu tawuni eyo mu Masaka mu Katwe ne Bukenya Wusumani ne tugenda yo tumiitinga ku bawagizi be ne tula mu miitingi ne mbasaba ne njogerako naibo ne bagamba munne mwanyiiga Bukenya kale bamusinga naye tugume ne Bukenya nabagamba mugume Nannungi bwenkola n'abasaamu muyizi bwenkola juzi nabadde ne kansala Kisitu kwa yali awagira Saamu Muyizi ne tugenda ne tutuula Ssenyange ku baali abasaamu muyizi ne twogera nabo ne twagala naye kakati tebukola bunyiivu NUP yaffe abatalama ŋŋanda wadde mwali eno naye mukyuke abatama ŋŋanda bagenda bayitamu kuba bo bakikozesa nga advantage balabe nga abaawulambululu bwa NUP naye tetukikola matu ne batuwuliriza naye kinaalaga ki juzi twadde ne saluuni yenna Lukwago Sise kansala waffe yakwata kadi ey'Ennyendo ne tumiitinga abannyenda badde bawagira Nannungi alisi ne twagamba bibaawo naye mbaga nti naye yakkiririza mu pate nga mumulaba naffe bwe tuli ne baga nti mu kugenda mu kalulu twatusuubira ebintu bibiri kusinga oba kusingibwa so kinaalaga ki singa Honorable Ssebina Lubowa Javiira tawangula akalulu kano ekigambo tagenda kuwangula kijje ne mumutwe gwe kubanga Javiira Ssebina agenda okuwangula akalulu ojja kudda wano ebigambo byobirye mpulira amazima ga Katonda mu ggulu nga ndi mu budde bwa misana nga ntunudde mu kamera eno okyogedde misana National Unity Platform candidate Lubowa Javiira Ssebina n'omukyala Nalubowa Rose nga bali kabonero kambuleera bagenda kawangulira wangula akalulu waggulu sina kuwangula ku level eno bweti nkuweebira obubonero obulaga NUP bwekola laale nga Ssebina ayise laale nga MP ne Nalubowa abantu beereeta ab'omu kitundu ne babeerawo okubawuliriza
ebibiina ebirala waliwo abateereeta ssimu DF eggulo nkulage video wano mu ssimu DF eggulo yataddewo mabaasi costa nezitwala tebalina transport omuntu nga bakwagala beeteekamu n'akatransport ne bajja naye tuuka n'okubajja si mu Nnyendo Mukungu naye bajja ekimanya kabonera naye bajja ekaliisizo naye bajja ekampala nga sina balonzi bawano naye ng'esombi ebaleeze kye bafa tolina bukakafu nti tewazirabye obukakafu mbuyina basi nazirabye abantu w'ekampala naye zaabadde ziva eno samaliya kibisi basi zavudde ekampala basi zavudde ekaliisizo basi zavudde ekimanya kabonera nazirabye n'agange kuno sikuwayiza nammwe mwazirabye era bwe bamaze abantu amu bwe bafulumya ekisa egundi okuva mu paaka wabalabye nga balambula ekibuga Nnyendo nga basaamirira bati mbaga tebakirabanga ganga bapya bambi walabye abamu nga bagamba bulijjo Nnyendo efaanana bweti abamu nga boogera Luzungu tebamanyi Luganda babajja ku Aluwa paaka mbu gwomunambuuza nkulu ovaawa nagamba Aluwa paaka abadde kaseekende wabuuzizza ekiro nayise mu kibuga ekibuga mwenza Aluwa nesanga ekiro babadde bagenzi ne mbabuuza bannange how are you nga mpula boogera Luzungu nange manyi Oluzungu ne njogera how are you ne babuuza where are you from we are from Kampala where our stages badogoza ndo zandi coordinator waabwe nega our stages are Aluwa Park Kampala that's where we are picked from nga okay kakati mundu manyi baita gundi skayadi kuro omanyi skayadi kuro obuntu buddole bwe bateeka mu nnimiro ne bukanga ebinyonyi obumanyi kati bannaffe kye baliko bateeka basomba bo kye bafa kusomba bantu kujjuza basobole okukanga nti naffe tuyina abantu naye si balonzi jjukira mpulira bamu bagamba tujja kabba katusobole okulaga nti tuyina abantu bwetuuka mukawe tukabbe nga ateri agaana nti tetubadde n'abantu naye tulaba bannaffe mujjukire nammwe tubadde nammwe ng'NRM yeekite ntotubba ng'eteekawo embeera ne wano neeremwa mwe mulowooza obwongo tubadde tukozesa ne tugiremesa bwavuddewo twagaseeko bugazi wano mu Nnyendo tebabba kalulu Nnyendo Mukungu Masaka City ekibuga ky'abeene ng'ojjobbirawo n'akalulu weetuli tulaba tutaddewo abeetegese okukabba olwedde be bakabaddemu tubadde nabo tumanyi ekyokukola nabo bakimanyi bo batudde tubalinde so tugenda kuwangula yanyi kulyanyi tugenda kuuma akalulu ye protestive votes okimanyi kakole ki kanoonye tukiriko kyemuliko kati tukiriko ondaba bwentambula olaba kigere ku kigere muntu ku muntu akalulu kano kagenda kuggwa nga teri muntu wagamba nti saakulabako lomala okukanoonya kakole ki kalonde abantu mbakubiriza okugenda okujja endagamuntu ne bw'oba toyina ndagamuntu naye nga weewandiisa mu regisita mwoli oli mulonzi genda olonde agamba mu regisita babajjamu sebo buli muntu yenna nga buli muntu yenna nga weewandiisa muve mbigambo muve mpalapase genda olonde bw'omala okukalonda kolaki kakuume beeraawo nga bakabala twataddemu obukodyo ogenda kola kibayita okukuuma akalulu ng'ate abantu bennyini bwe bali bakakuuma nga ne beejenti babakuumiramu tugenda kubaawo n'abatuula ku box wali nti candidate Kaseekeni nga we bali wali candidate Nalubowa we bali babiri tubeerewo n'abakuuma abali nti ono akutte edyala foomu yaffe nga naye aliko abamukuuma babiri nga n'abo baliko ababakuuma babiri nga ne baliwo n'ababakuuma ate nga waliwo naye ng'ebyo muba mugoberedde ebiragiro bya electoral commission oba muba muli kujja mu biragiro nga tuli mu mateeka tunula olabe bw'omala okukakuuma kolaki bw'omala okukakuuma kakole ki bwe bakabba kabanje okabanjani electoral commission oba ono ali wano